bana Uganda mwenna aba wano nabe Bulaya jimwaji mwasenzo kubanga mugamba ndika muduka emisinde ijja kuzimbira Maama Champion Gudo Nyumba mazima gaka na mugulu enyuma majizimbye mazima na mugulu twasimye era ntuse okusima kwange okumufangoni forest nga stikma Musudan omogezi wa Fangoni Forest nti banange mwebale nnyo mwebale ddala. It was a charity concert. If you go and Google charity and shows, you'll find definition. Charity ne show. Ate yabadde party kwebaza baki bantu basonze. Kwanga ate charity kyagenda maaso, ekyagenda maaso ile kuchimbira Maama Champion Gudo Nyumba. Ngabegamba kyabacha tu abantu ebintu ebyenjawulo. Banga musajja yasonze sente mpitirivu. Nnyo abantu mwebale nnyo. Temujjango okwo mwalazo omutima ogwekizadde. Ettaka bali bawaddewa. Ettaka bali tuwadde ne lyonga lyo bweriri ne sofa bacha documents zibali mu processinga tuve tubagambe liri waneeno era liri foot ABCD mutegeere ekigenda maso family bali wansi tulansa tuzimbe kalina tuzimbe fana etya so kiri eribo ne Fangoni Forest kubanga kibatuma omukulu kibanda yakituukiriza nakikola eri family ya Champion Gudo kwanti mama yamugamba njagala kunzimbira nyumba olange oberekiria era nibaza na Uganda kwanti mwakiriza Champion Gudo nabanga imwana asose kawadde kasiki kawadde pate kunyumirwa era Fangoni yabadde nzigule onakulwe Sunday abantu bonna twebaza bali kujja nakubeerawo Fangoni Forest kiragate ebintu buli kimu kitambula bulungi kubera ku street abamu babadde batugamba ebintu tebyatambudde ngayo mbadde mbitegese munanga abantu munanga basinga munange manyi eno Uganda nsi ya dembe buli muntu wakizo ko yacha inokola kyokogera ate buli muntu kasanga ine simu buli muntu eba TV ye ebandowooza iso omuntu omuleka nenga amazima eva sepulingi gwe noboyogere noyogereyo amazima gama kachi negavayo so mukama katuneka yamanyi akaseera ako abantu ebogera so ne byesibo obaleka nebogera kubanga balina okubanga bamamerira ino si show yabadde charity banange show yali ku Freedom City charity nebira rugogo atanga ya mwana Gudo kiragawo ekyo kiragawo abantu ekyo ayagalo kyegezaamu nawe tegekayo awo sawo omwana awo sawo omwana nokoleyo charity nawo owulire sawo omwana festival yeddako nenga tulina ebivulu ebitambula ebya sitya danger okwetolula Uganda yonna tukyatambula Uganda yonna luwero mwamukuba twanena kifuma twamumaliriza tukati tuddako ewaddako nako amategeeza tujja Fangoni Forest ne sitya danger alien skin alina omutima omuzadde ogwekizadde omutima oguzadde tugulabira ku Champion Gudo mwekirina abantu amuliranyeewaawo okwaniriza yemmwe yefefe naffena kubanga nange mbaddewo naye nga bayimbanje benkola nga tabanyaniriza enyaniriza abaana abo babeera nabo bonna basula ku Fangoni abamu tetusulayo abamu basulawo abamu mukerayo bukeezi tugenda obugenzi kiki babafumbira mmere yawamu akola kyo babeeza emmere tulya emmere waliwo omufumbi awo ku Fangoni tulya emmere yawaka awo sebo waka kibanda sebo bwasula akusoma maka ga kibanda ali yanasula waawo ago maka ga kibanda kyovalaba tumala gagendawo bila mupango era omuntu bakuyisamu eggaali wali waka wa muntu obogenze waka wa muntu era oyisawo respect kubanga waka wa muntu so mukyala we yabafumbira webale nnyo waliwo n'abantu ababeerawo abalala mukyala we wali n'aba webale nnyo kati mukyala yabafumbira bwe kiri era naffe olusi tukwatamu nemwefumbira yamman njagala okuyita bafanzi bange abantu abawagira music omulungi mwenna mujje mbayimbiremu ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 4 November tubayise ku Serena Hotel Kampala. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music.
Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot, so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Kale nze lujja omulungi atwala ku Capital Music mugamba mutya musiibye mutya bigenda bitya mwasuze mutya wonna wosinzira okubanga ate otulaba ndi ne Stickman Musudan Sulaiti okuva ku Ebipya 256 kitegeeza ebitambula byonna abaabiyina nenga ku mulundi guno tugenda kubanga tutematema ensonga z'ekivulu kya Champion Gudo agenda kubanga tuwa ku bitambula ku Fangon Forest era tujja kubanga tuongerezaako eddoboozi kweyo byonna bye tunatusobodde okubanga tukoonako engeri gyekiri nti Musudan atambulira mu industry muno era byonna ajja abigoberera. Stickman Musudan sebo son of Maama namutedde son of Maama namudo mugalana nga nze mukwano gwa mulongere sala omu bwati amamiri amansira olovolova semsemu yanga buya anko fango soja yeah eyo ye anthem yammwe ebyo byange nga nze Musudan intro yange nga neyogerako amanya nga mangi negogenda gange amanya mangi gange ago nyala mbeleko owenjawulo ku balala Stickman Musudan Sulaiti son of Maama namude mukwano gwa mulongere sala omu bwati atugamba baba nyonna gyokolera amanyi gaba mangi okusookera ddala ogamba otya gwe ng'omuntu Musudan kansokende bazimu kama Katonda okumpa obulamu tinkyali mulamu na era nebaza ne bannayuganda bonna okubanga gye bali n'abaagala Capital Music Capital Media omukutu gwe nyini kwe tuli ndi mulamu ndi mulamu sina numa yekitibwa neteno midiza mukama Katonda yesebo oli musajja mulokole musajja katoliki osaba mukama agamba nti wonna woli omusabanga era nze nsaba buli lunaku nawe katikiti kayitawo nsaba naye ku church I've much sigina nyo mu church muno nga zawenga mu church naye nyizo kuba nsabira nganze waka church sigina munyo naye nange waka nsabira wembule mafunyo mukisa mu church namo nkola kingendamu naye abantu okusinziira engeri gye bakwatamu ekintu ky'okusaba abantu bamanyi nti okugenda mu church kye kiraga omuntu nti ayagala Katonda ku church okimanyi church kyeki church kye kifo we tusabira a church is a congregation of people mutukunganira abantu mune mukunganira utufuna kafonga ngawe kati waneeno nosukomba biri eba church we bali nnyo yasi kiri kizimbe buzimbe nti enkobe mebba kuba ekoleki nenga church abantu abakazirinze wamu ebera church so kati nange mbera wembaddawo niza mukama Katonda nganze ayiva makisigenda kwegatambali abantu baki abangi ayiva nyizo kwanti time enkwata nebisere bino nayenga mbamu n'abantu abo abakiriza mu mukama Katonda. Bitambula bitya ku Ebipya 256 Ebipya 256 bitambula sibibi kandi bazibana Uganda ndika nange naweze emitwalo 10 jaweze kya kabinyo amina era mbebaza bafani mwebale nnyo mabedala okubanga mumpadde vibe y'amaanyi si negative vibe positive vibe yoka era nja kusala mbawa positive vibe si negative vibe ukyali ku content wa ghetto simuvangako kubanga be bantu bangabo basinga kubanga bantegeera era yamanyi mu Sudan yani sobola bavaamu era nsubira okubanga ne outreach njiddamu olw'ensonga nti eno yawedde gye twabadde ka Champion Gudo kati tuwekudamu kola outreach endala
endala nga Ebipya 256. Okay. Yes man. So ekintu kiberenga kibuna. So ye Stickman Musudan nga mbagambye okuva ku Ebipya 256 musobola munonya ku YouTube channel ye. Tubebaza nti mwamu followinze naweza abantu emitwalo 10. Woweza abantu emitwalo 10 YouTube ekuwa ekirabo. Era nga Musudan ekirabo kye kati kiri mu kkubo kijja. Sesimanyi. Kyesimanyi kiri mu kkubo nenga kankisuubire. Kiri mu kkubo. Kankisuubire anytime okuva kati nga bongambye. Yeah. Nimba simanyi tije kiri. Kigenda yita ku mazzi. Kijje paka Entebbe. Address gye bataddemu oba Makindi oba Naira Avenue kituuke. Bebakituuza nyini. Bada gwe kikima. Aneda sebo. Gwasama ino kireeta. Yo muzungu oyo waya. Esinga bansanga mu ghetto kwa mwana egaza tezina PO box. Aneda totwala abantu bafe. Singa mwana mu Mombasa eri wansi oba mu Kataba. Nese teri PO box we buzibu. Kale ku kirabo ekyo simanyi wetesetese kukola yo kyawo. Gwa simanyi Mukama yeka yamanyi sijja kulimba. Milestone yamanyi. Mukama Katonda. Ebintu sizako ne bafani abo era yamanyi enteekateeka ejjana banteeketeekedde. Nyinza oteekateeka nganze nga nayina enteekateeka jakola ki? Endala enjawulo. Soka ninde ye naye anteeketeekere. Tumanya natambula embigere byange nti kwa boti tugire. Ekintu kitambule. Yamani. Obaddewo mu industry akabanga akatambudde. Tugenda kwanga togera ku charity concert ya Champion Gudo naye katusooke twagaliza ate abagenda mu bivulu ebivulu ebirungi okusookera ddala Aziza Zion yalangiridde ekivulu kye ng'ennaku z'omwezi 4 November Strings of Love. Aziza Zion omulabye ebbanga mmadde ebbanga ddene nga kyabeera ku kibaati awo emakindi awo kumpi ne wa Doctor mu West End Entertainment yalinga ne Dirisa Budiru Media Nembaraka n'abantu abalala. Ndowooza yakisaana asaana ekivu kubanga ate n'erinnya ddungi lyalonze Strings of Love ate muntu ayimanya ebintu by'omukwano mwerere ate muntu wajjita nnyo so era nsubira omukwano ogw'enjawulo nsubira abakyala okujja omuwagira kubanga abakyala babese mutambulirako omukwano nsubira abakyala okujja omuwagira nga yakisaana akigwana ekivu kino kibeerewo nekenyini nyaye alaka yeesanyuse nenga azenga akyogerako nze essaawa entuufu okuvaayo nakaki yakatuwe Aziza Zion ng'omuyimbi nga twogera personality y'ebbanga ly'omulabidde goyinza mu defining ng'omuyimbi kikaaki? Aziza Zion muyimbi musajja mukakkamu nga y'omuntu embeera ze nibabeera mubatero nti mukakkamu si yemwogezi kale musajja asaagasaaga naye nga musajja mukakkamu kubanga lyomulabiddeko tandanko kibuli wadde kibeera ekibi. Azizi musajja gwe mbadde mmanyi mukyala we okuva waggulu awe awo emabega wa kibaati mukyala mbadde mmanyi se muntu awadde nnyo nti awadde nnyo musaga z'omukwano tazibaddemu nnyo wadde n'akatono wala abadde bezimba bintu bye nga y'omuntu so eggulu ebbisi nalyowulirayo nnyo limukubwako teribadde ekyo abadde music okusingira ddala tyatengezeko mu bakisiraga nkoze bwe nti ngenzeko mugundi gemawulire ago ate nkozeko ekirevu bagenzeko mu America mubakyala ebintu ebyo bibadde nga onenga tambudde mukyala wa guntu ebaddeewo nnyo ebimawulire ge. Oyagala ojjukira otya kusaawa eri nga mu duniya ovuddemu oyagala ojjukirwe nga munaddiini oyagala ojjukirwe nga mwonoonyi oyagala ojjukirwe nga muzira kikolere bannange mbadde sibombanga lyasi nali ngenze kukwasaganyamuko ku buwaani obumu era leero ndi mu maaso gammwe nga tugezaako okulonkinga ekigulu kyaffe ekya Strings of Love. Strings of Love tugenda kitandika nti ng'ennaku z'omwezi 4 November bakigenda kubeerangawo buli mwaka nga tukikola. Abantu abanyumirwa music omulungi tulina okubayimbirangamu mutandika okudda ku nnono ya music oba mubadde mutandise okupaaluuka kitegeera so bw'oba onyumirwa music omulungi oyagala music omulungi ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 4 November tubayise ku Serena Hotel Kampala. Twasooka kukola concert yasooka twagiteeka ku mbaga y'embaata bwe twagikolera bwe tumala ogikola neeyabika banamwe bagamba nti Azizi yabadde teyekakasa amaanyi ge teyanditadde wano ki concert ne tuddamu ne tukola concert yaddako yali Wampisa twagikola Katikati Restaurant yali y'amaanyi nnyo eyaddako yali Oxygen era Katikati Restaurant mukama mulungi
nti okuva olwo ebbanga libadde ggwanvu nga sikolangayo concert nene tugenda kugiddamu kugikola leero ngenda kuza omwezi 4 ku Serena Hotel. Oyo tujja kuba nga tumuwagira 100%. Bukiri ati nze ngamba ti buli Munnayuganda akoze ekivulu tumuwagire. Tulinawo David Lutalo nalo concert ku Friday eno tugende ku Cricket Oval bategeremu akafo kabe katono. Aka Cricket Oval. Kwangu ono yo omukwano yaguyimbira ddala. Ayimba. Ate ye muntu wa lukoba akubira ddala. So teyekubya akuba. Obagala omukwano gwe nnyini akuba n'amaloboozi agava yagenja wala agana gafulumya. So muje tumuwagire nze mucha Daddy Scott. Tara Scott. Nze era utalo lujja luvannyuma nnyo nze mucha Daddy Scott gwe mmanyi agatukuba endongo. So muje tumuwagire n'alongo concert. Kukimanyi kweko tu over kuno. Bigenda kola byafaayo. Agenda kujijjuza. Band music bigenda kola byafaayo ku musajja ono. Kwanza nakayimba kanyimbira ne King Sir. Princess, why you changing to no sense? Omukwano ogutu okama omwana ono Lutalo nakala kirabika yagwata lweruma tauni ye katwe yanta manzi. So enyimba ezo omusajja ono nsubira ku lunaku olwo agenda zitukuba omusajja. So tumuwagire kuyimba David Lutalo nakusomeza 29 September tuli ku Cricket Oval mugere muwagire. Ani asigadde yawa ine ekivulu Lubara Numa Mathias Walukaga aine ekivulu yastaddewa kalende Makindi ani omulala amasiko ko unansasira badde sitegedde nnyo naye tuli mabega wammwe okulaba nti mugatta kale tugende ku charity concert yabaddeyo eya Champion Gudo yawedde successful. Kazogende baze blogger ba YouTuber mwenna Bannayuganda ne bannamawulire mwenna abasobodde okujoka balinga achete kosa ya Champion Gudo eyasokedera mbyafaayo nti ye mwana ayasoso kubanga akolebwa charity concert kubana abadde obona nga bayimbanga nti kubanga lyabadde tono nnyo lyemyezi ebbanga enyimbe enye zayina tinakolebwa charity concert successful kanebaze Bannayuganda mwenna abawano n'abebulaya jimaji mwasenzo kubanga mugamba nti kamuduke emisinde ejja kuzimbira Maama Champion Gudo Nyumba mazima gaka na mugulu enyuma mwagizimbye mazima na mugulu twasiimye era ntuso okusisima kwange okumufangoni forest nga stick Musudan omwogezi wa fangoni forest nti bannange mwebale nnyo mwebale ddala mwalazo omutima ogwekizadde mwasazizza abantu nti Mukama wagamba nti nziguddewo oluggi teri muntu agamba nti nso duggalawo. So kanebaza abantu mwenna abavudde ku cause eno noga katuduke emisinde oba katambule tuzimbe nyuma Champion Gudo era oblizi tinekati abantu bachaduka emisinde bakyasonda abafiriji abentebe abasanchali bamu ettaka abakolon Japan bagenda mu ebintu ebyazo ba MP kati nawulidde kuno bujja futaya anawe chenjawulo ragadi yaze ku fangoni anayalese yechenjawulo abantu bangi bachajja okuba nti bachadukira cause ya Maama Champion Gudo okubanga ekyagenda maaso okubanga n'abayimba nyinyi bayimba ne bacha abakkiriza nti kituufu bino sibya ABC netu yamba omwana omutono innocent soul. So abanamule baza Bannayuganda n'abantu abenjawulo abakyavaayo saa zino kweno charity concert ya Gudo okubanga egenda maaso. Ettaka bali bawaddewa ettaka bali tuwadde ne lyonga lyobweriri ne sofa bacha documents zibali mu processinga tuve tubagambe liri waneeno era liri foot ABCD mutegeere ekigenda maaso. So nenga twebaza Bannayuganda mwenna abaguze zitebo abemitwalo 5 abemitwalo 2 bannange mwebale nnyo mwebale ddala temujjanga okwo kyamakoze kyamaanyi. Ekivulu kyatambula kitya charity concert charity concert kyatambula bulungi nnyo kubanga olw'ensonga nti abayimbi basodde okubanga balekaleko ku Gudo bazze bato banne tubebaza omubadde Fresh Kid Asebo mwabadde munakala kataawo mwabadde mu basibi ya TikTok mwenna mwebale nnyo Solid Band yakubye solid tukwebaza nnyo JJ Vibes JJ Events yade ku kintu. So sound yabadde nnungi n'abantu bazze ku show y'omwana yasoose ndi ya mwana twawule tukata charity ne show nti yabadde show yabadde charity concert ya Champion Gudo ngana duke emisinde nibako mukunganira ne munyumira muko namukalachi ne mugenda bwe kyabadde yadde charity concert. So sente twazifunye sente zavuddemu zavuddemu ezo kuzimba ennyumba. Njevaga ndi nebira bikyakola ki bichajja akasenga bagaye muno
tebagala muzimbira mabaati bala kusako tegula Ogudo nga mwagala mu kyekyo nti bagala ennyumba gizimbe nga mama tegula bagamba oba either bazimbe eno yawansi bakalina so ati entesa sikyali bwe zityo kiri family bali wansi tulansa tuzimbe kalina tuzimbe tuzimbe faana etya so kiri eribo ne Fangoni Forest kubanga kibatuma omukulu kibanda yakituukiriza n'akikola eri family ya Champion Gudo kwanti mama yamugamba njagala kunzimbira nyumba olange oberekiria era nibaza na Uganda kwanti mwakkiriza Champion Gudo nabanga imwana asoose ekyo nkiraga ki nabazadde bona bana ngino omwana wo bolengera nga agizegizeemu mukuli akantu akenjawulo abana mukizaamu aleme kubanga agenda okusebengera okuggwako nga tafunye mu kintu kye so n'amasomero gennyini agagala abaana nga baneeno tubeewo n'akantu katusaawo ti omwana ogenda okumutwala agende kusomera kuyagala asome ng'olinawo fan base nane oba somesa music oba inawo studio abe nga asoma nga wanagera kati ngono omwana yimba nti we have peace our motherland omwana kwa interview yo mwana andikuza kwa interview kasi ngoma yagenda maso national chisazi neno nga chayimba singa wa amanyi nnyo naye ali kubirala nnyo nenga dobozi yali amanyi nnyo na kwa kayimba kama so amasomero akatala bana baleno tusewo studio to mutwala nene music kale oleme kubanga omujja kuchiri abe kasi ne fresh kine concert yajikola dawa amanyi kwanga nyimba zina ezimidde akube concert e Sudan akube museze njawulo so tubaza bana Uganda muna kimujjango okumala bagala bana Uganda n'omutima ogubuzadde kakati engeri concert gye yawedde bwengabira ku Fangoni kati ekiri ekyesomero kinaakomawo banamutwala ku Kampala parents ekyo era kinasinzira abazadde nga bo bajova batubuulire kyadda wali bazadde si kya alieni kiri mbazadde kyovala ensonga zonna zimalibwa muzadde kyola maama wa champion temunamulengera mu nsonga ezo maama yali waali ne tata gyali ne mukivulu maama yabaddemu of course yabaddemu era naye tata teyazze maama yabaddemu ne jjajja yabaddewo so mu mbeera eno kiri mbazadde bajovaayo tubuulire nenga champion ye asoma nawuliddeko abagamba nti simayanga oluvannyuma wanaafuna ennyumba ennungi awo ajja kuba asobola okugenda mu bali abaana b'abagagga kyekyali ekigendere bebagamba naye kati kuba champion nga yiba kyamutwala akyali mwana muto akyafuga mufuge so kinasinzira bazadde nga bo kibana basazeewo agenda gye bamwagala oba asigala asoma eno kyaza tamuzi biki baagala fanga kasazo kati is a big brand kati brand erinyemukko oba omwetago ino kuba abamutwala balina ko bibitaaga ngabo before twala ki brand yeyo ejjoma wadde mukulya mizito wadde mukulya mbuzi wadde mukulya nte kufanga nga abantu bebaza champion ola charity concert nokwebaza Fangoni CEO Allen Skin n'abantu abenjawulo abaddewo mu bulamu bwa Champion Gudo mu mbeera eyo so kawadde kasiki kawadde pate kunyumirwa era Fangoni yabadde nzigule onakulwa Sunday abantu bonna twebaza mu bali kujja nakubeerawo Fangoni Forest ekiraga ati ebintu buli kimu kitambula bulungi kubera ku street abamu babadde batugamba ti ebintu tebyatambudde nga babadde mubitegese munanga abantu munanga basinga munange manyi eno Uganda nsi ya ddembe buli muntu wakiza okola kyalina okola kyokwogera ate buli muntu kasanga alina essimu buli muntu eba TV ye eba ndowooza iso omuntu omuleka nenga amazima eva sepulingi gwe noyogera eyo amazima gama kaki negavaayo so Mukama Katonda yamanyi akaseera ako abantu beboogera so nebyesibo obaleka neboogera kubanga balina okubanga bamamerera biki byawulira ku Nkwakyo festival nze ndiwenjiwulira mpulira loading bakiri era kiki ekyali ku loading nakati ali yene otwagaza ki Nkwakyo eraga nti abantu bagyesunga nnyo ne kati bakyajagala kwa isa ne ku TikTok zaabwe mulimu abeetumwa dda Nkwakyo festival loading yeah so kiraga bakyagala so kibananga ajabbabu olunaku olutuufu ajabba olunaku olutuufu n'ekifo kanga olidde ekifo kyo weekiri ekifo kyawa kibooking ekiri gye baali bagenda na bitex waliwo oyo ewa bitex waliwo oyo kati muyina ekifo ekifo kisasuli ya kibooking so tojja kibagamba Musudan tubagambe nti kati nani tetulanga mwezi tojja bagamba nga lunaku bwe luti nga kyaku Friday mpozi yenkola yammwe wiiki emu naku nyaku 3 zemulangira nyaku 3 zetulangira tujja bagamba nga leero tulange tubagambe kati tutaddeyo naku tulange bwe tuti
amanyi nga mangi simanyi mangi nteekateeka za Mukama Katonda awo tekabera manyi go obulizi era sagala mudifayininga Mukama Katonda nanteekateeka ze ez'obulamu bw'abantu abasa ku nsi kuno eno ng'omusajja n'agamba ennaku nnya n'ayita abantu gaba manyi ga Mukama Katonda ze yamanyi enteekateeka za omuntu olwakyayogedde bw'atyo omuntu obaleka amafuta ng'ayogedde ng'amafuta gagambukako gosobola okuba tosobola kwakala Mukama Katonda kyabagambye nti kibeere gamanyi tegabeera mangi gabaga Mukama Katonda ane ke bayita akaliro mu luyaayi bayita akaliro naye Musudan wafuna otya ekifo ku fangoni awo saafuna kifo singa mulala ka interview ke nasooka sofa kati waliwo ne TikTok sawu neza okutambula nti oguluma sisiguluma oli wakibanga nti omutwe gwange ngulodde nga bena benjagala BBCD awo nga nakatandika okukola interview era mu interview nabuuza alien yaliwa nga ndi awo nga mukyusa ndi wali nimuza alien yaliwa nga simanyi na alien bwente olwo muli mu ghetto zammwe eyo kindi ayo security awo twali so bwente bwentandika okuba naye netambuza obulamu mpaka ne kati kintu okikwasiza maanyi kujja sikulemezaamu alien abamawulire yabaddiramu kati kuba naba ne press conference nga bajjudde bangi alien tabanka obuzibu n'abannamawulire banamwale basinga bifa abanyiga obunyiizi obulizi bwonja ku Cavuton obulizi nga Musudan nzo kukyaza njagala miliyoni 2 obulizi zoba okola ki ze manjagala onkyaze obulizi sijja obulizi wenzo ayine kusaaka empalana nga oyogedde kyoyagala buzibu kibanange so bwato alina bwe yagamba sikutambulira mu bigere bwa muntu tobulizi okubanga yateekawo tamuzize naganzi mpa 500 ku embozi yange e London ng'oli wa mawulire njikuwe embozi yange e London njikuwe so gwe zimuwa jikuwe watajikuwadde kireke tonyiiga kola ebirala kwegaba bamu tubiri ku kikwate ekyo nti nze yanyima n'onyiiga kola ekirala alien kazze buli omu ajja mutuluzaamu akazindaalo kola ekirala kufa ngo nikole amawulire mangi weegaita bagobanga era talina buzibu n'abamawulire era sibo be banyiga obunyiizi ku kyeyabagamba nti njagala kino ABCD naye we twatuukidde eno za mu charity concert nga bali wamu kati talina buzibu n'abamawulire ekyola babaddeyo ewaka nga bangi nnyo babuloga nga bangi nnyo talina buzibu n'abamawulire bambi just bantu just bafuna misunderstanding n'omuntu kunyoja bayogeddemu naye nga talina buzibu n'abamawulire yesebo gwera nga agoberera ensonga omanyizi waliwo oluusi bwembeera offside ebimu ne bimpitako nga sibitegedde alien wawe yalumbira Bobi Wine wamma gwe damolengera interviews zolengera ezo obutambi bireko tuziyeziri gombuulire nga gwe naye munamawulire ombuulire wa naawe ondagawo nkubanga zisirabawo ondagawo nga gamba nti wewa nesirabawo sibuvaayo naye nga tewali kyokola nti era byavaawo webutyo ne principal navaayo nakeyinga eya ku nsonga ezaali zivaayo ABCD buli kimu nekikola ki nekiteerera nekisinga nekikakkanizibwa kubanga obulibwa bwali butasooka ki okwolesebwa okwaweza n'okulimba nga kyekiriwo paka evaayo kinagamba ensonga musezi tebiriwo ebito biriwo ebito ye yava ku kyokuganza ngenda kugwa nanti ng'awulira mu yemwogera nabagamba nange ngenda kugwa yayongereza kunjogera y'abantu naye nange ngenda kugwa aye nava nabagamba nkoma guno omwaka okuyimba yali ayanukula ffe ngenda kugwa yatutunula mu bwongo bwekiri ndiguvaayo otya notuza meeting nti oyo ngenda musuula otegeera so you can't fight what God has made era tiri omuntu asuulamu ku muntu Mukama yagamba nti oyo nedda kyoga muno wali omuntu atta omuntu bantu bangi babakubya amasasi era nga bakyali balamu bantu balwadde oli nafuna accident ey'amaanyi nasanga kyali mulamu Mukama yagamba nti katuyo muyise teri muntu n'omu akola muntu teri muntu asula muntu Mukama yasula omuntu yamekinga omuntu tukirize Mukama amaanyi ge agesigalize ebyakano bya Katonda n'ebya Kaisali bya Kaisali yesebo ghetto olwaleero ekifaananyi ali ensikini kyataddewo olowooza kinaabeera endabirwamu eri abaabalala kirina kye kigasse eri abaabalala okwekkirizamu n'okukkiriza nti kye bali kyanjawulo ng'abaana ba ghetto mu mbeera ki nti saa zino kati abaana bakkirizamu kati mwana asobola okukuba endongo kati saa zino natagenda mbya kumansitalinga okitegeera asobola okukubira wansi eri mu ghetto wansi nti ali nebalaze nti oluyimba osobola okulikodingira essaawa 2 nova mu studio ne luggwa
kanize Musudan nange nayimba akayimba tuli bimenke yakayimba ko kati wekali akaba waliwo yakasaayo nankuba copyright ate hatani wano RPM ali awo muno yefula copyright gunde BCD distributor yaluba tuli bimenke je lwine Maama luliwo copyright so kachiga muno wonti alese nchuka mu ndongo yinti n'abayimbi basobola okwetegeka nanga kalingana kwetegeka endongo n'omwana akiriza wansi mu ghetto munno sologenda bakyaliba nga obulera ka student ko luyimba ne tuvayo nufuka lwakabi tegeera nti abadde essuubi eddala ne ku TikTok okusala kayimbako nekane kuba challenge kala kayimba kisonda kitiribiita chief med kubanga lya maziro musajja muyimbi wa mjankaaga soko mbulire ku muyimbi oyo ne wa mjankaaga ne kali saa zino ye musajja abakubanga hardcore konku dancehall oli raga kowa owa busy signal oli nakaloboza akalungi webale nyako performance singa mulengedo nga performance ya Jamaica eri nyini ya dancehall so kati TikTok ekolaga munno sound so yenchuka yalese wonti bukigana wali eri wonosobola okubeera ekyangu oliwagira bwati wonosobola okubeera ekyangu so obulamu abufudde obwamangu eri avoka bageta basinga tesubiri bere mtu toluzinga hope always mbera ne subi nti namwe watabasubira nti kama yazima toka muntu Musudan walaja kuja mugeta babuzeeko ense bategere ntu jemuli nti subi tetegwayo ever yaman abaana abo babeera nabo bonna basula ku fangoni abamu tusulayo abamu basulawo abamu mukerayo bukeezi tugenda obugenzi kiki babafumbira mmere yawamu akola kyo babeeza emmere tulya emmere waliwo omufumbi awo ku fangoni tulya emmere yawaka awo sebo waka kibanda sebo wasula akusoma maka ga kibanda ndako ali yanasula waawo ago maka ga kibanda chovala ba tumala gagendawo bila mupango era omuntu bakuyisa mu ggaali wali waka wa muntu obogenze waka wa muntu era oyisawo respect kubanga waka wa muntu so mukyala we yabafumbira webale nnyo waliwo n'abantu ababeerawo abalala mukyala we wali n'aba webale nnyo kati mukyala yabafumbira bwe kiri era naffe olusi tukwatamu ne mwefumbira yamaani engeri y'abarasta gye batalya nnyama ndowooza ffe nga ffe rastafarian eri ddiini bala musiraamu mukatoliki musaveniside eri ddiini nakwaffe we adopt their ways embeera zaabwe zibakolamu ebintu byabwe yotambuliramu naye nga tuli bantu baddembe nnyo ku fangoni naye nga bogenda okumanya nti omwezi waka alien skin naye baba alina okuba nga alina budget nnene gye muli nga mubeera bantu tutambula atuliisa twambala silver ate ezadala ddala original 25 obulamu bwo bukyukamuko ku fangoni birabiramuko kulabo kizayina waawo lulinalabanga abayimbi buli kiro mutuwaayo awo omuko okyaza kulabo alina kolabo bani beyakawo abapya tanagala nyo kolabo mpya yabuyumuzamuko yabuyumuzamuko ajja kuba afuluma ennyimba era nga babuulidde nga oyagala nti MP wabanga ali mu campaign bulunaku abakola ki anoonya akalulu ne wawangula taddamukola ki alinda campaign eddemu kale saa zino fangoni forest alina skin yakyaliko kale ennyimba ajja kuta nsubira guno omwezi okugwa guno omwezi atayo oluyimba alina oluyimba oli mu studio lwagenda okuta odde ennyimba weeziri olwafiye empozi yaludiritinga oluyimba olwo luli ku hold just ku hold naye nga teyaliwa zibawo nyingi kuba nawulira awo olwafiye nti bebafuna obutakanya ne katisi bo ne baludiritinga baani abagamba omanyize binsange nanti gwe baani abagamba nti naludiritinga ku TikTok nga yayogera tolaba kati abaveeko abo ababogera baveeko abo bagatalayini abogera bagayasibanonya babibozibozi abaveeko abo tebalina sibabalekanayo balina ovibingamu n'emboozi just siyinza kutanga sikubuuzizza alien skin ono gwe mubeera naye gweomulabanga muntu wakika kikuffe public gwe tulaba kati mpa ekifaananyi okusinziira gwe abeera naye cross nze nkifuna amulabira ewala alien muntu w'abantu awelkaminga alina ekisa ayagaliza awakisa muntu w'abantu ayagaliza alina omutima omuzadde alien skin alina omutima omuzadde ogwekizadde
omutima oguzadde tugulabira ku Champion Gudo mukirina abantu muliranye waawo okwaniriza yemmwe yefe ffenna kubanga nange mbaddewo naye nga bayimbanji benkolera nga tabanyaniriza enyaniriza fact kwekyo Musudan okoze n'abantu nga bakuleka nga bakulaga embwa ng'agenda mu nkola naye n'agenda bugenzi ate ng'ekintu kyabwe ekiwanika naye ono ye nsigala naye nankwenda ku simu timuzona kiri kitya oliwa jankufa ngoni kolaba oti muntu w'abantu amanyi bakyaliibe kati ali muntu niwasanga mukubo nga ntambula ayimiriza emmotoka nambuuza golagawa Sudani ninga bamiri bameka bakikola bagavuga musajja tumute bayitawo nga bazambusize ndabirwamu ajakunda musoda ajakunsoba sente so alien skin oyo finally njagala ng'omaliriza abantu wabuulire ebibyo by'oteekateeka mu Sudani outreach yo weeri ekyagenda mu maaso era nga 25 guno mwezi gwe tutandika gwa October ngenda kubaamu ne shows ez'enjawulo nga mwenda ngenda kubeera wano wenyini ku Badivale Theatre omuzannyo amawano nga 11 ngenda kubeera Embalala ne Champion Numalusemata nga tukola outreach z'abaana aba kickboxing ne president wa Mutai mu nsi yonna ava Thailand tugenda kuba naye era ne fight y'amaanyi agenda kubeera Embalala eyo wakati w'omusajja ow'eggulu awo n'omu Egypt ngenda kubeera nga 11 October ngenda kubeera Mbalala n'Omusemata era nsuubira otambula Arua Jinja n'ebyenjawulo era ngazako n'abayimbi ab'omu ghetto mukati ntandise okutambula regions ez'enjawulo nenga mwenda bisabe bitereka amawano nga 18 November Shami Mayanja byantalo Zubeda omuzannyo namukwakula the resettlement twegaddako mu Nigeria Ken Herricks agenda kujja twegaddako omuzannyo guno domestic violence mujje tubeerewo nga tuzannya ebyamaanyi Fangono Forest twagala nnyo era naye nga Friday eno omukulu wa Nalongo ono bambi Utalo Daddy Scott tubeewo nnyo tumwagire olovolo basemusembu yanga wiya togana muganda wange nayenza neyanzeego kuba ku Cavuton onakolwa leero kwongera okubeerawo mu mbere mobe wendi njakuba Miriam info yanyamba mawe tumagala Miriam so semba yongo obuulira abantu abagamba nti ekivulu kyasazaaliye ni abo bagamba ki si kivulu soko batereze it wasn't a show it was a charity concert. If you go and Google charity and shows you'll find definition charity ne show ate yabadde party kwebaza baki bantu basonze kwanga ate charity kyagenda maaso ekyagenda maaso ile kuchimbira Maama Champion Gudo Nyumba ngabe bachatuwa abantu ebintu ebyenjawulo banga musajja yasonze sente mpitirivu nyo abantu mwebale nnyo temujjango okwo mwalazo omutima ogwekizadde ino si show yabadde charity bannange yabadde charity si show so abagamba nti ekivulu kya musaze bali ku byabwe mwenonyeza byammwe ebyo banoonya wini ku musajja wini ku side yaabwe mu bigambo byabwe bawangudde fe ku side yaffe yabadde charity concert show yali ku Freedom City charity nebira Lugogo ate nga ya mwana Gudo kiragawo ekyo kiragawo abantu ekyo ayagala kyegezaamu nawe tegekayo awo sawo omwana awo sawo omwana n'okola charity nawe owulire sawo omwana festival yeddako nenga tulina ebivulu ebitambula ebya Danger okwetolula Uganda yonna tukyatambula Uganda yonna luwero mwamukuba twanena kifuma twamumaliriza tukati tuddako ewaddako nakwa amategeeza tujja Fangono Forest ne Danger yes kale yes stigma mu Sudani tugenda kwa tukoma bano baganda baffe mwe bali kubanga ate mugoberedde ensonga zino tujja kubanga tumweyongeza mu mboze endala ezisinga kweyo byetwogedde naddala nti kati gwe tuyina yatukiikiridde ku Fangono Forest fenga Cavuton Music Fangono Forest tujagaliza birungi mu mbeera nti ebyaddala batusanga wano tetwabajja gye bali nti tubaleete kati mu mbeera nti batusangawo tulina ku appreciatinga kibaleese ate tulabe ekibira kiddako akumata kumira mpeera ate paka tunaddamu sinkana amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking road
so eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.